sijja kulimba nkooye. Nkooye nange. Nkooye nnyo. Naye omanye ku kyalo ekyakuntu kyonna tewali omuntu ategeera n'ogwo. Naye kati gwe kyogamba gw'otegeera? Sitegeera nawe totegeera naye ku kyalo kuno wonna gye tutambulidde. Tewali n'omu ategeera. Ekyo kituufu mukyala. Ekyalo kino kyonna kiribedda. Tebategeera. Kyonka nkooye ntambudde ninkooya tubuuza abantu bonna bonna biki. Tuyinza okuba nga ffe ababiri abategeera ffekka. Kati ddala gw'oyinza okulaba otya ddala ng'ekiro simanyize kiro y'ebyoya n'ey'amayinja ngo byonna byenkana. Kati kisoboka. Kibisobola kwegana. Wayinza kuba waliwo kimu ekisinga ku kinne. Kituufu. Neera nze nsigala nga nze mugezi nzekka. Kiro y'ebyoya by'enkoko n'ey'amayinja tosobola okugigegeraganya ati ddala. Ebyoya byebisinga kiro y'ebyoya eby'enkoko kubimanyi gwe. N'amayinja gazitowa. Ejinja nawe olimanyi lizitowa. Gwekizibu tutegeera. Ejinja lizitowa nnyo. Wadde ogamba ebyoya bizitowa naye naawe ejinja olimanyi ejinja. Niwe okireba ti kiro y'ebyoya by'enkoko tekabasa kwengana neki. Sebo. Jerewe jatukubuze. Mugera bikimu. Jatukubuze. Wasibota sebo. Sibota nyawo. Tojao. Mzee wasibota. Bulungi sebo. Wasibota sebo. Tinyesha mzee. Ekitwa ntugamba. Amabaare na nebyoya ekikusingo okuremeera niki? Sibitega byoli kwogera. Wama mzee olaba ekitukubye empaka. Kiro y'ebyoya by'enkoko ne kiro y'amayinja. Kiriwa ddala kiba kisinga okuzitowa. Kiro y'amayinja esinga okuzitowa. Olaba. Amayinja gazitowa. Amayinja gazitowa. Olikana onutabimanyi. Amabaare nigaremeera. Omanyi baliwa bali kutera. Onutabimanyi naawe. Gwe tulade. Amayinja nigaremeera we. Gazitowa amayinja. Gwe bali muzeeyi we. Natategeera. Gwe tukama ndi. Amabaare nigaremeera ojo musiru nkakugambira wayanga. Ni otakategeera n'ogu natakategeera. Naku ejinja nibali kukuba bwe batawo kumaaso tosigalawo. Gwe bigeregeranye ekino ky'enkoko nene kiro y'amayinja. Olabe kisinga ku kino wakyo okuzitowa. N'okola bukozi mukolo bwo. Y'amayinja ojuli yanga esinga okuzitowa. Twenza mbyachana kitolo kirabwa n'omwana omuto. Kiro y'amayinja yesinga. Ojo musiru nkakugambira. Gwe nawe nono naye musiru nawe. Ejinja nibali kuba kotoso. Mwena muri basiru. Ninyo oli kutegeera nyenka. Nakitegeera kati. Zategeera nzeka. Zategeera nzeka. Wegase kuba siru. Timutegeerera ddala. Amayinja gazitowa. Eba batandika digo okusinga. Gwe musiru tegeera. Ejinja nende kuba wano gosigala wawo. Gwe kale. Olaba kati nze nfunyeyo wakati gofune yali. Lasta yo ukakata kino mwana ekintu ekyagala olaba mwana nze ndi mulayini kyenjagala ontomeremu okitegeera yamani ozindukire nze nzitulemu oli oketaaga mwana ekyo kyenkugambye kyenjagala ati nagamba Lasta olaba ebiseera ebisinga togenda yimba lwonna okitegeera ogenda kutwalako just kavasi kati ninyo kakola sikinyemba ngendo kuwa kokoka okitegeera basobola kuwa kyonna mwana nte kigamangako nti ogenda kubeera ngo mpaako kavasi njagala onsomera ennyiriri zonna nga bwe zitambula nze nzituulemu okitegeera so weebeereremu bamutaanu wange okay kati kyoko nsomeremu kagenda bwe kati owulira gwali mukolo gwamanyi nga gwa kukyala kapito wa minzani nga timya mukyala Lasta ne chikeni geto ne tumuwelekera ne bitu yatwala obuzibu we wamba ku bitu bye yatwala kapito yatwala nyazala ya mugobe saki damu nawe Lasta nyazala ya mugobe saki kijambia 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 kapito ba mugobe saki kijambia kapito ba mugobe saki kijambia chali chichecho kijambia nyazala ya mugobe saki kijambia kapito yalilipo bonfire mwana bonfire okimanyi nti obanga anzibye kolabo batya Lasta oteeka okuba oyina woyitira nze wekiyita mwana ate batya Lasta ate nyiriri wazijjeewa bwongo Lasta bwongo mulo bwongo
okimanyi mwana nti ezenyirinze yali alina ozitambuliramu walidde ddala sitole ezaaliyo kakasa olaba oyina bwokanzeemu oti nsigala ndi lasita tetuleka gwali mukolo nga gwamaanyi gwakukyala sayo nonena kayimba kange obadde ki bamu tokimanyi tobanjagala kuwamu kakola nsikoka watandika ddi mwana okumpitamu tikuyisemu lasita mwana olaba botandika okunenya ku mutwe olowooza no kyucwa nkalu brain kiria wabiwandiika na bubi kati nze kankulage layini gwali mukolo nga gwakukyala kapito nga yagala mukyala nze lasita ne kakikeni geto nga tunonye mukyala obadde ki nze sinonangako ku mukyalo naawe obadde ki oli yali mukazi wa kapito si wange nze sanonako ku mukyala kapito yaswala obyononye naawe obadde ki si bwe kito bwe kyali lwaki onona oluyimba lwange naawe oyagala dwonoona obadde kittaano mwana otandika okuzoleya nadda tizoleya mulo kayimbye bubi tokamanyi kyogamba nze sirina bwongo olina obwongo jeno mulo naye era nze mansi tokitegeera basita wange totobola bana serebu n'obeera fala kyova olaba oli mugezi mwana okakatalasi olaba nkuliramu gwali mukolo nga gwakukyala kapito nga yagala mukyala lasita nekikene geto netunono mukyala okitegeera omugobe taaki kijambia Bosse, enough for them. Say, yeah, man. By Uganda, you know. Uganda, you know. Yeah, man. Yo, coconut them say. Wagwan. Najiyiza. Jeni mama badde antumye ku manda. Ayagala gammeka. Ga 10 naye sente tugenda zireeta olweggulo. Naye abantu b'okukiribedda mu abaaki. Buli ajja nti mpola nkolerera kubanja. Gano amanda bwengasubula babagambye nti bampola mawole. Mumpitira ddala kinna musoke. Mwe mwagala mabanja geegokka. Sirina manda kwati. Nedda anti tulina abagenyi agambye tuweeyo ga 10 sente za lwaggulo. Olwo 10 olulaba. Andeetera wana amanja ayagala sente ze. Edda mama abadde agambye tugenda zireeta olweggulo eka waliyo abagenyi. Nyabo nange bwekuba kusuubula ninde nsuubulenga lwaggulo. Nsuubulenga lwaggulo. Nedda nanti mama agambye tusooka otuwa amanda tufumbire abagenyi. Nekitegeeza ki? Abagenyi bakyalidde nze nkooyo olumanyimanyi lw'abantu bakuno. Munjoga mulinganga bagamba nti bizinesi eno mwe mwajinkolera. Buli ajja ne yeewola. Abantu mutandise n'okusenguka nga muyina sente zange zembabanja. Geno mugambe siyina manda. Esente za lwaggulo nga abagenyi bagenze. Nkitegedde ekyokubakolera. Kubanga amabanja gasusse ku kyalo kuno. Gasusse buli omu mpola. Omanyi kye ngenda okukola? Buli ajja okwewola wana amanda. Ajenga ne baluwa ya LC. Ajene endaga muntu sina kindi alete n'omusingo. Ng'omuntu wajja okwewola amanda ag'olukumi ajja ne TV awonja kuba mugumu nti sente zange ajja zinsasula. Naye awatali ekyo sikyayagala kuwola. Munkoyeza. Sigenda kuddamu. Sente olweggulo tugenda zireeta. Kati gwe oyogera ngaani? Tebakutumye butumi nyoko si yakutumye. Naye ate maama ayagala. Kati genda omugambe afune gye yeewola 10 alukuoleete nkuwa amanda nkoyo akubanja. Nkoyo amabanja situka ogende. Ate abadde agambye otwe kati amanda. Sirina manda gakuwola nkoyo amabanja. Kizza bwandeetera wana amanda temulowooza nti nampa ga bwereere ngasuubula na sente. Tambula ogende. Olweggulo tugenda zireeta. Mugenda zireeta? Kale naye bw'oba mugeze nkusaba ekintu eki tambula onviire. Sente tugenda zireeta. Bawa n'ogende. Naye ate amanda. Genda siwola genda. Kugambye siwola. Bw'aba ayagala muwole genda akuwe TV ogireete mbawole amanda. Yesiriwazi. Maama ngenda kolerera kyalo kya Kiribedda.
Kale nnyabo naawe gyeba kale nnyabo mbadde nnoonya ku mirimu Rozaano banampa ku mulimu eri mu kika kyoba tujja waka ebintu bya wano nno siwulirangako nga beetaaga obukozi kati ba abakulu babadde weebali njogereko nabo mwebali omwo konkona yingira Sweta nno nnyabo asibeta abawano weebali abawano mwami kansala oyagala kansala oyagala ba munjumu mbadde nzize kusaba ku mulimu mulimu ki ejja waka oyagala mu bufunza oyagala bwa usigala nnyabo kale tulaka oyagala kolera sente meka simanyize mumpa emitwalo 10 ffe gye tugaba onoogikolera 10 nga ziba ntono at least 15 15 tetugenda gikuwa tugenda kuwa 12 onoozikolera ennyabo naye no making sure nti buli kimu okikola emirimu gy'awaka gyonna nzi okufumba okumanyi ate okumasaajinga kubanga njagala nnyo nze okumasaajingako ne byonna bye mba njagadde okubireetera mu budde onoobikola kale abo omulimu lwe guli ojja gufuna ne lukenge wandimuula janguko wano katono wanjokkiriza okuwa sente ezigenda zonsaba obana lukenge kikyo lwaki tonjagalira ddala wano ewaka Sweta nno nnyabo gyendi mukwano oli otya muwala maama bulungi eka iye sayinza okulabako ali nnyabo pozi ogambye gwani nze Joani Joani nalukenge nfunye omukozi agenda kutandikanga okutukolera pozi ogambye osobola okufumba ennyabo agenda tufumbiranga kale tufumbirenga ku mmere kubanga emmere tomanyi kufumba naye bannange mpozi nzijukira ddi okugambako ekintu ekyo tineetaaga omukozi wano nalukenge tekyetaagisa kumala kuŋŋamba omukozi amanyi okufumba ate gwe tosobola byakufumba naye lwaki onfuukira obuzibu mu maka gange kitofuna amaka gago n'oweerayo amateeka ago nalukenge golowooza nti wano ndi ludda naye wano maka gange nze ngamba wandikkiriza bukkiriza mukozi kuba nze namukkiriza dda nze ngamba ogenda ofune omulalu ku kkubo omufumbirwa ofune amaka gago olimye kumalako mirembe gwe mwennyini oli mugugu ate nnyongera emigugu emirala yensonga lwaki nfunye omukozi oteeke wano omugugu omulala si mugugu wano oli wano ennyumba yo gwagizimba wange wano weebale kuzimba amanyabo sinnakuwa mulimu wano okitegedde era sinnateekako wadde akalango konna konna nti njagala abakozi owulidde oli wadde mba otambula n'oddayo waka okitegedde muwala oli wadde mba okuddayo setaaga abakozi Joani tewaze ng'onoonya mulimu yennyabo kati beerawo ono si yafuga ewaka nze nange ndi nannyinimu beerawo ojja kukola n'omulimu nakuwadde tuulaawo nalukenge si yakutegerera mu makamu ndowooza gwe ogenda omusasula oba nkola oba sikola tojja tutegerera ate ajja kukola ndowooza gwe ogenda omusasula ate tolina ssente ajja kusasulwa naye nga si gwe ogenda omusasula oba ayagala oba tayagala ojja kukola